abakungubazi bannaffe tubaaniriza n'abantu b'oku kyalo n'abakyaki tubaaniriza mu maka gano. Mama nyongera okugumya nti tunyolwa wamu naawe era nze ne maama tuli ekintu kimu. Sisobola kumalako wiiki nga sirabye maama, ate maama aze kusuubiza ngenda kubeerawo wano era omukyala nayogedde naye kukaliso ngenda kuguleeta nsooke mbeereko wano ne maama paka lwanaatereera kuba maama kimukubye wala nnyo. Amanya gange Dr. Tamale Gilbert era nga nkolera Kisubi ne Mulago eyo. Mulago ndiyo nga student era nga mukulu wange wayogedde nti muzeeyi abaana badde abaweeredde era ndi mwaka gusembayo ku masters yange era tasobodde giraba naye kyenyiza omwebazaako nti muzeeyi ne maama ono batutegeka bulungi era nsuubira kufe ffenna abali wano ffenna at least tusobola okubeerawo ne maama ono. Mukulu gange byayogedde taata byabadde akola ate netubikola wewaawo ate n'okusingawo. So maama njagala okugumya tuli wamu naawe ewali we tugenda kubeerawo era tugenda kunyolwa. Tujja kukola ekisoboka okulaba nti obeerawo nga tewali buzibu bwonna bukutuukako. Muzeeyi mu mateeka g'obusawo sikiriza kujjanjaba bantu ba luganda lwange, naye muzeeyi yali yagaana okujjanjaba omusawo ava mu Uganda okujjako nze. Era we twali tugenda yatugamba ebintu bibiri: ontwala Ekisubi ewali mutabani wange ate naye alina okubeerawo. Yali takkiririza kyamuzibwaliranga nnyo okukkiririza mu bantu abalala. Era Ekisubi eyo tubadde tufunye ebitanda emirundi gibadde 3 era ng'omulundi ogwasookera ddala era bamubikako yagamba afudde naye nga yali mulamu. Omulundi ogwokubiri era ne batuwa ekitanda era mukulu wange babagambye twamulongooseza era n'ogwo bamubika naye nga yali mulamu. Guno omulundi ogusembyeyo bwe twali tugenda nagamba maama ono kitugenda naye tuyinza obutadda. Nali bato bange ne bakulu bange saabagamba kuba nali saagala bamala mu maanyi era nagamba maama gye tulaga ndabayo. Nze naguma dda era abantu mbadde njogera nabo ku masimu bakimanyi kuba nze omulundi ogwasembayo okutwala muzeeyi mu ddwaliro teyali bubi nga bwe bagamba, naye nze maaso g'omusawo yali bubi. So bintu bitono nnyo ebisobola okumenya omutima, bitono ddala. N'ekintu kye sitagenda kwerabira mu bulamu bwange nti muzeeyi yanfiiridde mu ngalo. Muzeeyi ekigambo kye yasembyeyo okuŋŋamba am I under arrest, kubanga bwe bamuwadde akadagala akebasa yazuukuse ne mu prosesi y'omwongera eddagala ddemu awummulemu. Ndowooza obwongo bwamutute ku ngeri gye yabaddemu ng'alwana. So nambuuza am I under arrest, nemugamba muzeeyi tontegera yenze. Nagamba gwe nkumanyi era naddawo neyeebaka. Muzeeyi yafudde mukute ku mukono gwe nti omukono gwanyogoze nguwulira, omutima nga sikyaguwulira wano naye ng'ebyuma bikyabala. Abasawo nga buli omu agezaako
okola naye ng'obudde obwo kyamanyi bayinza kukola kubanga nze nabadde nakitegedde dda era nafulumye ICA eyo kuba nabadde saagala kulaba biddako era nasabye ne bakulu bange saagala kulaba ku kifaananyi kya muzeeyi kyenasembyeyo okulaba obudde obwo kekibeera ekifaananyi ekisembayo kuba nasemba okuwulira bwentyo omulundi gwe nasooka okufiira omulwadde wange nga akyali mu training eMulago yali muvubuka muto nga alina sukaali myaka 32 uko eyo yanfiira mu ngalo eMulago omukadde embeera gye nawulira omusawo yenna alina kugamba omulwadde we gwafiisa asooka amukuba wala nnyo oyinza n'okuva mu busawo oba oyinza olowooza kwakireese embeera eyo nazeemu nenjiwulira olunaku lwejjo sawa nga 5 nga omuntu agenda naye nga tolina kyosobola kukola amazima abasawo tugumya naye ate gwe omusawo tolina kugumya kuba ne bagamba agenda kubeera bulungi oba okimanyi kitagenda kubeera bulungi so obulwadde bwa muzeeyi ffe ng'abasawo omulwadde yatuwa olukusa okwogera ku bulwadde bwe teragenda wulira nga njogera ku bulwadde bwe fayiro gye ziri simanyi oba yasayininga disclosure neba teyasayininga obulwadde bwe tetujja kwogerako kozi ekirala kyenyinza okwogera ku muzeeyi wane waka zisaakulira wano akulira bajjajja wange Masaka naye najja wano nakuze ddala nantegeera so muzeeyi jagamba mumutegedde bukulu kuba natandika omulaba okutegeera nti ono kitanga azaala nga ninga mu P6 naye otwaberera endaggalama eyo ne muto wange ono nti wazanga omusango nga balowooza taata gwe balaba ku TV ye taata w'ewaka era nga balowooza webagamba nti ngenda kukulopa ewa taatawo nti ojja kutya nnyo naye twasanyukanga nnyo nga twagala bagambe taata baleme ate gamba maama kuba maama waliwo wetwerabira omufaliso muto wange ono yerabira omufaliso nga tugenda ku ssomero nga tayagala kusoma yagitusa emotoka n'amukomyawo ng'alowooza obudde bunaba kuzibye batugedagala masaawa 4 ez'ekiro naye ate muzeeyi ono muzeeyi yajjanga ku ssomero ne bamulopera ebintu byonna byonna byebadde okola nga balowooza agenda kukuba emiggo eginaakutta naye ate muzeeyi ku baana be yalinga soft nnyo 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 ate muzeeyi ng'atuwa ekitiibwa muzeeyi ayinza okuba alina entalo ze n'abantu naye tyalina ntalo n'abaana be era twatulanga omwo buli lwasande ng'avudde ku kyaki ne tunyumya n'afuubulira engeri gy'olina okutambuzaamu ebintu muzeeyi tayagala musinga era ekyatwispayalinga ne mukulu wange ono nti muzeeyi ogenda mu argument nga ya politics ne wokeera okusoma ebitabo n'obikula tosobola muwangula kati nange nga muzza mu medicine awo nga naye tanyiga ng'engeri yokka gyoyinza omuwangulamu kufuna kintu kyakamanyi era yatuwa nnyo respect twamugamba ffe tugenze ku side ya sciences yasooka n'akigaana natulamala n'akikiriza era n'atusupportingira ddala nnyo nze sijja kubagamba nti tulabye ennaku nnene nnyo nedda tetugenzeeko ku ssomero ne batugoba fiizi tebatugenze ku ssomero babanja nedda tubadde tetutwala bingi nnyo naate nga tetutwala bitono nnyo so muzeeyi atubeereddewo tosobola kwogera ku success yo muzeeyi nga taliimu muzeeyi atubeereddewo waliwo n'ebintu bye tubadde tuyitaayitako lwalinnya lya muzeeyi yagenda n'atuwa amannya ge mu covid bagenda okugalawo ng'emmotoka tezitambula ne bakkiriza abasawo okutambula naye saalina motoka ate nga sobola tambuza bigere maama ono nava ku motoka naye nga sirina na driving permit naye kyampisangawo lyalinga linnya
era nabadde nzija ne mukyala wange ne mugamba emisango egimu kati nina ogireka kuba abadde anzijayo tagenda kusobolanga kunzijayo kuba muzeeyi eyo yanzija poliisi tebankwata driving without a valid permit nga bagenda nakuntwala mu kooti naye era biseera bya covid muzeeyi yajja nayogera n'abantu ne banta ne bagamba genda netuddamu kuvuga nga tolinako ninga mu covid nanjija era naddamu okuvuga nga sikirina so muzeeyi ye atubeereddewo era baganda bange temweyibaala badde mulowooza muzeeyi agenda kataasa mu bintu ebimu kati takyalimu kitegeeza obulamu bwaffe bulina okukyuka ate ne tudda mu bulamu obutali muzeeyi bujja kuba buzibu naate tukisobola so bannayenze bye byange naye nga mwebale kujja abakungubazi leero olunaku olusoose era n'ennaku endala mutubeererewo oba tubeetaaga mu budde buno kampe ne muto wange atubeere kyatugamba. Neyanzisa nnyo bonna aboogedde bakulu bange nze mpoza okwawukanako n'abalala nze nja kwogera nnyo ku mukwano gwa taata kubanga era abasinga wano obudde abasaasira Maria we abasooka okukola ne taata maama yaŋŋambanga nga bagamba twagala kulaba ku Maria tamale taba ku program nga tagambye ng'omwana wange Maria era nze taata yanjagala nnyo nankuza n'ekyejo nze nga maama yankubanga nzijemu ekyejo naye nga neekweka mutooyi neninda taata ng'era amubuuza nnyo naye lwaki okuba nnyo Maria ati omwonoona nze nga taata wange tasobya nze taata wange tasobyangako mu maaso gange era ne bano bakimanyi taata wange nga muzira wange nabunfolowenga ku status zange sirwawo nga sinateekayo taata era simanyi we ngenda kubeerawo kuba taata badde mukwano gwange nnyo.